Abantu babiri kikakasiddwa nti bo bafiiriddewo mu kabenje Dekabusa era nga bangi basimattuse n'ebisago ebitagambika. Namutikwa w'enkuba akedde okufudde olunaku olwaleero agadde amakubo gonna kumpi agayingira ekibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'abantu mu kiseera kino emirimu gyasanyaladde dda wakati mu kibuga Kampala ogenda kubeera nga byonna obiraba. We bwazibidde olunaku olwajjo nga General Muhoozi yavuddeyo n'asaba olulwana oba okweggonda ebikonde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo ne President nakkiriza challenge n'agikkiriza nti challenge accepted. Kale nno oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera nga yakkiriza challenge ate omukulu Twitter yagidduseeko boddosi. Mu ngeri emu wabaddewo obunkenke mu studio za NBS olunaku olwajjo wakati wa Muwanga Kivumbi omukulu amanyiddwa nga Frank Gashomba kw'ossa ne minisita wa Mwami Museveni Aruna Kasoro. Obunkenke bwabadde bw'amaanyi byonna tugenda beera nga tubitunuulira mu ngeri emu. Olunaku olwaleero Council Luyimbazi Nalukoola agenda kubeera ng'alayira wali mu Parliament ey'eggwanga Uganda, so nga ate yali gwe yavuganya naye eyali yamuwaabira omukyala amanyiddwa nga Farida Nambi yajjeeyo okuwaaba kwe yali atutte eri akakiiko k'ebyokulonda. Byonna ogenda beera ng'obisanga mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Ensonga ya maapu ya Buganda okuggyibwa ku maapu ya Uganda eyongedde okutakuza bangi emitwe, kyokka ng'ate Katikkiro wa Buganda yavuddeyo n'akola statement eyawuniikiriza bannayuganda. Yes, tugenda beera nga ne tugitunuulira era we bwazibidde olunaku olwajjo ng'omukulu amanyiddwa nga General Kayindo Tafiire yeegaanye eby'amagye agajja ati agamba ebyo temubinteekamu sibimanyi saalina mu ggwanga. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira era we bwazibidde olunaku olwajjo nga tumaze okutegeera gavumenti egenda kweddiza okusasula abasomesa mu masomero aga private. Kino kyo tekikkirizika, but of course byebiri mu ggwanga byonna tugenda beera nga tubitunuulira okwongera okubeera ng'ensonga tugittaanya etuukire ddala. Munnamateeka Aaron Kiiza era nga yali munnamateeka wa Dr. Kano Kiiza Besigye olunaku olwajjo yaleeteddwa mu kooti wabula n'atasobola kubeera ng'aweebwa bail era n'addizibwayo. Nsonga ki? Byonna birinde mawulire gaffe. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DP TV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero munzikirize mukwano gwange tusobole okubeera nga tutandika era nga tugenda kutandika bwe tuti. Mawulire ga ssanyu. Council Luyimbazi Nalukoola Buterevu. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me Allah. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah. Basebo ne bannyabo lunaku olwaleero twebaza Katonda nti omubaka owa Kawempe North omujja Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola alayidde mutongole kaakati ye mubaka omujjuvu. Tuyise mu buwonvu n'obugga omunafu ono ayise ebintu bingi era tujja sigala nga tubinyumya tukyalina n'ebirala bitukyabanja okulaba nti bitereera. Alayira ng'omubaka wa Kawempe North ng'addira Muhammad Ssegirinya mu bigere. Nteekateeka eno njagala kubeera nga ngikuwaako wano mpola mpola osobole okubeera nga ate ogiwulira butereevu nnyo mukwano gwange.
Muna NRM Farida Nambi omu kubavuganya mu kaluuko omubaka wa Kawempe North yaddukidde mu kkooti ya Kawempe ng'ayagala eragira akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kabala obululu obwakubanga 13 omwezi guno gwennyini muna NUP Elias Nalukoola amala awangule kyokka nga n'akataayi kabadde tekannasala ate bannamateeka be abaatujjukira Dennis Advocate ne bawandiikira kkooti nga babijjamu enta. Okusinziira ku bbaluwa gye tulabyeko Nambi ategeezezza nti ekyabadde kimututte mu kkooti tekikyalina makulu oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okussa Nalukoola mu kyapa kya gavumenti ekyakakasizza nti ye muwanguzi. Bwe bamala oli omuteeka mu gazeeti nga bamulangiridde mu butongole mu gazeeti eteeka ate ligamba nti ate kiba tekikyakola makulu okuddamu okubala akalulu ako. Kati ndowooza yadde asabye okuddamu okubala abadde akyali awo ng'akyanoonya olunaku lwanaddamu okubala ate gazeeti n'efuluma awo mu mateeka ekyamagezi ekyokukola kiba nti kiri okiveeko osigale ku kya petition. Nti first of all bali desperate bali baagala nnyo wiina eno naye ng'abantu bagibamma kubanga era bakimanyi bulungi nnyo tebalina buwagizi era ndowooza baagenda abantu ne balimba General Museveni nti kati alina mu kubuwagizi mu Kawempe naye ng'akimanyi tebuliiyo. So desperation eyo okulaba nga batuuse ne bannamateeka be okuwandiika ng'obudde bwagwayo dda ne bagamba nti kati baagala recount kikulaga desperation bali desperate nnyo. Wabula munnamateeka w'ekibiina ki NRM Enoch Barata agamba nti ekibiina kyo kikyagenda mu maaso n'okuwaba omusango nga bwe baali basuubiza wadde nga Nambi aggyeyo ogugwe. Abantu egaali nga babakuba nga babatulugunya ku lunaku lw'okulonda n'ebirala ebyaliwo ebyaleetera aba security okwetaba mu nsonga ezo. Ebyo byonna ne bireeta okwemulugunya. Alright, oyo ye munnamateeka wa NRM yagamba mbu bakyagenda mu maaso newankubadde nga Farida Nambi agyemu enta bo bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bagenda kuwaaba omusango olw'ensonga nti bingi ebyayonoonebwa omuli sajja be NRM. Kale ndowooza tuveeyo bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiriza nkutwale eri General Muhoozi. Emirundi mingi nzize wano ku mukutu ngambagamba nti General Muhoozi agenda kuzaalira bannayuganda abawangalira mu mawanga ag'enjawulo, agenda kubazaalira ebizibu. Kakati yavuddeyo n'akola tweet olunaku lwabadde ndowooza lwajjo n'agamba I'm tired of killing. Tell your leader Riek Machar to come and kneel down before our president H.E. Salva Kiir. Omukulu ono yabadde agamba nti yakooye okutta abantu abali awo. Era n'agamba abantu beeyo nti mulagire omukulembeze wammwe Riek Machar ajja avunname maaso gange kubanga omukulembeze waffe Salva Kiir kakati waliwo bato mu Basudani eyo. Jjukira waliyo omukulu amanyiddwa nga Riek Machar kakati ne Salva Kiir. Mwami Museveni awagira gavumenti ya Salva Kiir ne mutabani we waagwa. Kakati ali mu kukyokooza n'okusoomooza bali. Naye kituusewo kyekiriwa nti Abasudani batandise okubeera nga batulugunya bannayuganda. Era omukulu wano atugamba nti Ugandans are now being targeted in South Sudan, especially the Upper Nile region, ekitundu ekyeri mu mambuka. Oba okitegeera naye nga bigambo bya Muhoozi ne weebuuza lwaki omuntu ali ku leva eyo omumwago togufuga. Waliwo ebintu bye tulina okutunuulira. Era ndabye wano omukulu amanyiddwa nga Muyanga awandiise ku X n'agamba your stupidity will one day put the lives of Ugandans living in South Sudan at a huge risk.
mark my words, agamba nti nno ebigambo byo byoyogera General Muhoozi, sijja kwogera kino kyasoosezaayo stupidity, nti bigenda teeka obulabe ku bannayuganda abawangalya mu South Sudan. Omuntu neebuuza, General Muhoozi bw'osirikako oba ki? Twakkiriza nti igwe wakkiriza erinnya olifune mu bubi, mu bulungi lyagaana n'olinoonya mu bubi, naye obulamu bw'abannayuganda obuteeka mu matigga, si South Sudan yokka. Amawanga gano g'ogamba okulumba bino gojja kulooza nti bo basirika, babitwala sirias. Bannayuganda bagenda kusanga obuzibu. Yoyo Muhoozi wammwe osanga omusajja omukulu ng'akugamba omwana oyo mugezi ebitagambika, naye bw'okissa mutwe n'okitegeera nti n'abasiru bakula, nga wonoosirika n'ogaa kale oyo yenna amuwagira butereevu asobola okubeera ku ŋŋombe eyo. Nzikiriza tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo kankwolekeze abaffe Buganda Kingdom. Kino njagala kigende ku rekodi era kitegeerekeke nti byonna bisobola okukolebwa, naye njagala mujjukire revolution zonna ezizze mu Uganda zibadde ziweebwa amaanyi n'okubeereza omuzinzi nga basinziira ku Buganda region, nga bagiyita region. Ddayo eri emabega ku Obote okomewo ojja otunuulire Idi Amin, ojja otunuulire okujja kwa Mwami Museveni, ojja kusanga nga Buganda fakita nnene nnyo mu byobufuzi bya Uganda. Gano mazima. Naye tutuuse ekiseera nga Buganda erabikanga eyagala okugibwa ku map. Buganda erabikanga eyagala okubulira mu Uganda ebule n'okugyogerako nga tekikyaliwo nti Buganda nga bagiyita Central n'ebitundu ebirala. Olunaku lwabadde lwajjo nawuliriza Katikkiro wa Buganda nabawaddeko clip, naye njagala kuwa eno then ate nkwongereyo. Tuba tukyalimu ebyo nga olingaga nti Buganda bagijje ku map. Buganda ogijja otya ku map? Kyekibuuzo ekisooka, ogijjako otya? Yagenze ludda, Buganda yagenze Tanganyika. Oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka e Zaire. Yagijjeeko atya? Mukiraba? Abantu beekolamu omulimo, balina omulamwa nti omanyi Buganda bagijje ku map. Kakati ekisooka tosobola kugamba nti Buganda teri ku map. Kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo, nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo, nga teriiwo Mmengo. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Naye ate njagala n'okubakakasa nti tewali ayinza kujja Buganda ku Uganda, kubanga Buganda ly'ejjinja ery'omu nsonda okwazimbirwa ensi Uganda. Si yabiyiye ekyo bwe kyali. Mu 2018 aba Uganda Bureau of Statistics bakola maapu ne badira ekitundu kino ekya Buganda ne bakiyita Central North ne Central South. Ate nga nkole kweri, Busoga kweri. Bwe twagenda Villa Maria Kabaka gye yali nga tujaguza emyaka awezeza 63, Kabaka yennyini ng'atudde ku Namulondo n'agamba nti ebyokujja Buganda ku maapu bino binaaba bitya, sibitegedde. Mu nnaku nnya aba Uganda Bureau of Statistics ne bajja wano nga bakulirwa ssentebe wa boodi yennyini ne bagamba mutusonyiwe twakola ensobi, ffe bino sitwabiwabudde, twali tukuli mu bya bibalo. Bureau of Statistics be bana bakola ebibalo. Bana abaatubala simanyi oba ewamwe gye musabira baatukayo ne bababala. Abo Uganda Bureau of Statistics era ne beetonda era ne babitereeza.
era okwetonda ne tukukkiriza. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Tetukkirizanga kuva ku mulamwa. Abo abagezaako okutujja ku mulamwa baba tebaagala tutambulire wamu. Kakati bwe tutabeera bumu omulaba afuna waayita. Okay, oye Katikkiro wa Buganda bwatyo bwe yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza ebya Buganda nga tebinnaba kuggwa. Natunuulidde ssentebe w'akakiiko ka Buganda Parliamentary Caucus amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi bwe yabaddeeko ku NBS ku programu emanyiddwa nga Barometer ne Adamu Kungu, kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba ne Aruna Kasoro. Bino bye bimu ku bigambo ebyayogeddwa. No. Kakati nkugamba bitya nti already olabira ddala group eyakole Kobane ku bantu bawana. Eyakole Kobane ku bantu bawana. Toyinza kubanga no ngenda kujirayo. President Museveni gwe mwana wana yakuza aba general. Nkuyitira mu list y'aba general Muganda kuva ku brigadier. No, nkuyitira mu issue mu Buganda okuva ku brigadier gwe mugamba nti abagala. Mu Buganda, listen, wano mu Buganda nga tucha performing bulungi. Ebyefo byonna byeyogedde twabirako nabyo. Listen, twabera ko Prime Minister ngava wano nga Buganda ikyalo ironda bulungi. Twabera ko Director wa ISO Jero Kayanja ngava wano. Twabera ko kakati twagala okulwanyisa ko ali Kakati pate banabogera ku pate je bayita NRM kati typical ya UPC yekinana yaddamu ddane kole Kobane ne betwalwanyisa ne betwaba nabo kati beyita nabo batulisa kayakaza kati beyita nabo era mu mutima gumu no ngenda bakiza buli omwaje kasera kange bano bolaba Chovora olwaleero bagamba nti ne mwanyi naye tujiyingira buli kintu kati temba tendagala wane badde misleading. First of all, National Unity Platform teri mbuyinza bwa Uganda. National Unity Platform tekola budget ya Uganda. National Unity Platform siye singo ababaka abangi mu parliament. National Unity Platform teina kiteso kyesola kuyisaamu nga NRM tekiwagidde nekiita kubanga abasinga obungi muki mweramu ekitegeeza mmwe mwakole Kobane okuva mu budget government jekola okuva mu parliament je muyisa ne mukolera Buganda Kobane ne mubafiriza kakati ekirala kati mbadde njagala kubulira ono Gashumba yogedde njagala I want you people to understand Buganda olwaleero. Buganda ye refugee camp y'abantu bonna abalemireddwa okuva mu Uganda. Wenjogerera wano ekiro kya leero abavuka bali mu kulinnya birole kulinnya basi kulinnya ki bajje wano mu Central Region banonywa omukisa nga bavaawa mu Uganda yonna nga bajja wano government bataxi n'olwekyo wait a minute n'olwekyo Buganda mu history ya Uganda Gashumba kitegeere nti buli kiseera Uganda ng'eyina obwannakyemalira bweyorokedde okuva ku Amini okuva ku Obote Buganda yekoze heavy lift nga region we are paid the price for building Uganda. Bwabaddewo bwannakyemalira ebitundu ebirala byekkaanya ne bannakyemalira obuvunaanyizibwa ne babulekera abantu ba Buganda. Buganda kingdom oba Buganda region. Please, I know what I'm talking about. Kakati buli kiseera batulekedde obuvunaanyizibwa tu heavy lift era abalala bekkaanyiri kyono kyagamba bekkiriranya n'obwannakyemalira n'ofugabbi ne basirika Buganda yeyina enkizo esobola okusitukira mbwannakyemalira and we've done it without apology. Era tukiddamu tukikola nga President Yoweri Museveni bano bafuga eggwanga lino nga baagala basikize tufune n'obwakabaka mu bwa president nga mumukube jejere bwa PLU nga muteekawo obwakabaka nga muteekawo obwakabaka tugende mpolampola nga muteekawo obwakabaka wano mu bwa president. Tutandikire kalulu ke Kawempe bwe yali tanaba kujja Kawempe ndoza minister Balamu yeka yali aliyo ayina ba minister abawera ekinana kudidde ndoza minister yali yomu Balamu abakabe nale mabawera ebitano teri n'omu yali nnyayo
naye ng'ate NUP y'omukulembeze waayo bwe yali e Kawempe teri mubaka waayo yasigalayo nga kikutegeeza nti waliwo obuzibu ti nannyini kibiina kino ekiyitibwa NRM ye yeetisse omugugu gwonna. Nsobola okuteekawo omukono gwange singa obuuzizza abawagizi 10 aba NRM abamanyi sekutale jeno w'ekibiina kyabwe tebamumanyi. Nani atamanyi Rubongoya owaki wa NUP? NUP ndowooza every Monday kola press conference. NRM oba ekitebe ky'NRM kyakoma gikola ddi? Nobody knows. Basically they are sleeping. Ekitebe ky'NRM beebase bafuruuta tebalina kigenda maaso ku nsi kuno. Surprisingly, a source close to them ngambye nti buli kwota baweebwa 8 billion ez'okulwaningisa ekitebe nga kitegeeza nti ekitebe nga NRM successfully kyabandoninga omulimu gwakyo. Ettala yokka eyakamu NRM eva mu State House. Okay. Bye bimu ku ebyo ebyagenze mu maaso n'okubeera nga byogerebwa, njagala kubeera nga nkwongerayo katono nnyo atuwuliriza. Njagala kubeera nga nkwongerayo ko wano munnamateeka amanyiddwa nga Aaron Kiiza olunaku olwajjo yaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango egy'obwannaggomola okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa kwe. Era ono Kiiza agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza kkooti ng'awakanya ebbanga eryamuweebwa ery'emyezi 9 okubeera mu kkomera. Omulamuzi yagaanye bino era n'amusindika n'agamba nti bajja kumuwuliriza ng'ennaku z'omwezi 4 April. Kale nno yaddiziddwayo. Aaron Kiiza yabadde aleese abantu 3 okubeera nga bamweyimirira, okuli mukyala we, okuli muganda we n'omuntu omulala omu. Aaron Kiiza yagaaniddwa okweyimirirwa. Bino bye bimu ku byabadde mu kkooti nga Aaron Kiiza asaba okweyimirirwa era ng'awakanya eky'okumusiba emyezi 9. Njagala kubeera nga nkwongerayo mu nsonga endala enkulu ennyo yeya ensonga endala wano yeya Namutikwa w'enkuba afudde mbye olunaku olwaleero ng'alinga agwa mu ggulu era amakubo mu kibuga Kampala agayingira gonna gakutte amazzi, gonna agayingira ekibuga. Era bw'oba oyingira ekibuga ng'olina ebigambo otusi n'ebiyinza obutakutaasa. So gezaako okulaba nga onoonya ekkubo eriyinza okubeera yaddeyaddeko, se erikalu wabula eriyinza okubeera yaddeyaddeko okusobola okubeera ng'oyingira. Gano ge makubo agakolebwa mu Uganda era nga nkutegeeza enkuba n'etonnya bulungi ennaku 3 nga tesirika, Kampala yonna bbira. Kampala ali mu ntobazi. Naye owulira abasajja nga bamenya abantu abali mu ntobazi n'ogaana naye bannange. Kiki kye twaba? Kampala ali mu ntobazi. Naye abakulu abakulembera naye bali kulembera. Abafuga eggwanga lino bw'owulira nga bamenya abali mu ntobazi ndowooza ne Kampala nayo bagiggyewo. Kampala bagiggyewo. So enkuba byebyo ebimu ku bifaananyi bye nsobodde okubeera nga nkufunira n'obutambi ng'abantu n'emmotoka zibbidde. Tetujja kulwawo, then nzikiriza tugende tweyongereyo. Ampuliriza bannakibiina kya Democratic Alliance eya Mathias Mpuuga Nsamba, waliwo omwami omu ku abo abali mu meeting ya Mathias Mpuuga Nsamba, kyokka ate nga yalabikiddeko mu meeting emu eya NUP, naye ekyamugoddeko seetaaga kikunyumiza, weetaaga kubeera ng'okiraba. Baamugobye ne bamugaa genda gasiya buloolo. Njagala kuwa katambi kano then ate tweyongereyo tulabe ebirala. Bino byonna mbigamba Council Luyimbazi Nalukoola okwetegeka kuwedde. Abaasala ebiro ne bagenda mu tebazikirizibwa mu kiiko Video wali wano nga balangirira erinnya ly'omukulu omu nga coordinator wa DA olukiiko lwabadde kubeeramu byakola kikundu yani people power our power people power
twagala tukola ki tukimanyi twagala olukiiko lwaffe lutambule bulungi lugwe bulungi era tugenda kukola ki kugwa Okay, kale. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo, nzikiriza nkwolekezeeko akabenje akaguddewo olunaku lwabadde lwajjo, era nga kikakasiddwa olunaku olwayo poliisi evuddeyo ne report abantu 2 be bakakasiddwa nti bafiiriddewo, so nga abantu abasoba mu 12 basimattuse n'ebisago ebitagambika. Akabenje kano kabaddewo kigambibwa nti tekikyagambibwa bwe kyabadde. Abantu abawerako babadde bagambibwa nti bafiiridde mu kabenje kano, wabula poliisi evuddeyo leero netukakasa era netugamba nti abantu 2 be bafiiriddewo, naye abalala bali mu mbeera mbi ebitagambika, era nga kaguddewo wali mu Mpologoma ku luguudo Mbaale Tirinyi. So akabenje kano kagwiriddewo, ndowooza nkakuweekokko wano olabe embeera nga bwe yabadde. Ngenda kukutemeramu ebimu olw'ensonga nti ebifaananyi ebimu si birungi ate kubeera nga olaba. Tuze kubye hedo ni zino. Jet 3.8P. Ene yakutudde bwe kutuze mu matati. Ziriemu ziri bbiri. Egudde. Etomedde kiri mabega. Bwe kiri. Erebodi yakulaba kama. Etomedde. Allah. Etomedde wano. Ebadde eyisa? Simanyi. Emikugu gy'omusaabaze ba. Iyo. Sawa baliri kulongerawa. Okumana abere ku speed. Hapo pia unaenda hapo kama huko. Hiyo yeriwa. Baba. Hebu tomeze mpaka ni japo cha waguru. Hapo ya kwenu, hapo ya kwenu. Tola mawali mabega wali. Ndio kubona.
This is awful, eh? Okay, byebyo mawulire si malungi yadde n'akatono mukwano gwange agenda maaso n'okubeera ng'otuwulira era nga otugoberera. Kampiseewo ne kano bana ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes yakubye ttiimu ya Guinea eggoolo emu ku bwereere ku kiso ky'embuzi. Kakati wano kyembuuza abansinga ku byemizannyo wano Uganda tuba tuqualifyinza ogenda mu World Cup oba tukyakootakoota mu Galumonde. Awo simanyi ebyemizannyo byo Morgan yajja obba nnyonnyola ebyo naye ajja tubuulira. Uganda twaqualifyinze tutandika okulya enkoko zaffe tukyali mu kibinja nakumiranga na biwoobe waliwo essuubi empiira jabula mingi ebintu bya Uganda nabyo bitama kale bwe kityo bwe kiri njagala kubeera nga nkutegeeza nti General Kayindo Tafiire yavuddeyo olunaku olwajjo wakati ku kazita akamuteereddwako omubaka wa Nakaseke North amanyiddwa nga Lutamaguzi Ssemakula yavuddeyo n'ateeka minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga General Kayindo Tafiire aveeyo yeetondere bannayuganda wamu ne bannamawulire abaweebwa kugamba bannamawulire abaakubibwa n'abalala abaakubwa mu kalulu k'e Kawempe North. Wabula minisita Tafiire kino yakombye kwerima n'agamba kikafuuwa okwetonda. Yaganye okubeera nga yeetonda agamba nti ebyo byonna ye tebimuvunaanyizibwako. Ekisooka byagenda okukolebwa nga tali mu ggwanga. Kale nno agamba nti Uganda Police eri wansi waffe n'ebyo ebyakolebwa abo abamu tebimukwatako. Yaganye okwetonda naga kikafuuwe sigenda kubeera nga neetonda ku bye sitegeera era ku bye simanyi. Ye General Kayindo Tafiire mu ngeri emu njagala kubeera nga nkwongerayoko wano then ne buno obubaka obumanye bulungi nnyo osobole okubeera nga otambulira ddala n'okumanya mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenze mu ddwaliro era bwe yavudde wano ku NUP ku lunaku lw'abakyala bw'atyo ye ne Secretary General ne Babi Itungo Kyagulanyi ku Sanero Joel Ssenyonyi bayolekedde eddwaliro e Nakasero ogenda okucekinga ku munnamateeka oba yali munnamateeka namukadde Professor George Wilson Kanyehamba era nga ali mu mbeera etali nnungi yadde n'akatono era ne batugamba nti tumusabire nnyo asobole okubeera ng'awona. Atuwuliriza Justice George Kanyehamba Professor yaani oyinza okwebuuza yaani ye musajja yavaayo n'atugamba nti Kyagulanyi musajja wa mazima va ku bana abeeyita yakozesa ekigambo mbuba so-called lawyer Mpuuga n'agamba Mpuuga basajja bali bankwe Mpuuga mu bwangu ajja kuba nga yabulira ekibiina kya NUP. So ye Professor Justice George Kanyehamba mulwadde embeera mbi si nnungi okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu ngeri emu byonna byo nga bigenda maaso nakutegeezezaako olutalo bato wakati wa Muhoozi ne His Excellency Bobi Wine. Bato eno Muhoozi yagitandise twagibannyonnyodde olunaku olwajjo yagitandise agamba nti okutta Bobi Wine kalimo kangu nnyo era kalimo katono nnyo. Okumutta kyangu nnyo. Ayagala nnyo ebikonde naye muyise tuwekube. Muyise mu boxing match tuwechape.
Bobi Wine n'agenda maaso n'agamba challenge accepted. If you beat me, I will quit politics, and if I beat you, you quit alcohol. Bwe nkukuba, bwe nkuchapa gwe muwozi, omwenge goveeko va ku chupa. Walaji ndeka. Walaji ndeka. Kakati ate nze bw'onkuba politics nga muviira tebiriimu mundu, tebiriimu taata wange, tebiriimu simanya bikoze bitya. Twekube. Ebyo nabyo njagala kubeera nga mbiwummuzaawo, sobole okubeera nga mbikomya awo, nzije tweyongereyo n'amawulire amalala nga bwe gatambula okwetoloola eggwanga mu kiseera kino, nga bwe gakola ki, bwe gatambula. Njagala kutegeezaako ti David Lewis Rubongo ya Secretary General yavuddeyo olunaku olwajjo n'ategeeza bwe yabadde ku mukutu gw'amawulire ogwa Sanyuka TV ne Adam Mukungu, n'agenda maaso n'okubeera ng'agamba nti tulina abakulembeze aboogi boogera point ku point, waliwo akiwakanya ngamba nti genda mu maaso olw'omushana. Bino by'ebimu ku bigambo byagenze mu maaso n'okubeera nga ayogera era nga ategeeza. Bibino kambikuwe. Ndowooza ne General Museveni yabalonda abatunulira oluusi n'abasekerera. Nalaba abantu kubanga bo just avaayo n'ayogera kyayogedde. Tafaayo kyobalaba tebawa bannayuganda ekitiibwa, amanyi nti asobola okujja wano n'ayogera n'abalaata n'ayogera bena kubanga tebalina respect n'emu gye bawa Uganda. Naye okusingira ddala yabalonda yatawa bannayuganda ekitiibwa. Their statements are not backed by evidence? Of course it's ridiculous. Kubanga ekisooka ozoolaba mu bululu bonna wali owuliddeko nti NUP ina protect ballot papers. NRM yebeera nazo era bwe twali mu Oyamu baali balwana ne UPC nga aba NRM babakutte lubona n'obululu obu uli predict nga bagezaako obuteekayo n'ebirala. So ekisolo wawulira MP waabwe wa NRM bamukwata n'obululu obuli predict. So bw'ogamba ate n'ekirala polling station zino ogenda okulaba nga electoral commission eri in charge, police, amagye biki kakati ffe nga tubujjawa tubuyisaawa. Well, Bwana Lubongoya, why this particular election? Because when there by elections tubeera nazo esoba mu 10, you have as a party you've only won just one. Bw'osinza ku TV noga nti kino kyalagidde ddala nti Museveni ne NRM okuganja kukendedde kyewuunyisa when you've only won only one. Kakati ekisooka when you say you have won obeera nga toyogera mazima kubanga nakugambye egy'emivuyo n'okubba kwolabye mu kalulu kano buli kalulu konna bibaddeyo just okuba nti wano abantu balwana ne balwanirira victoria yaabwe kyotegeeza waliwo omuntu yenayina atulaba atamanyi nti akalulu ke kayo nga twakawangula, waliwo omuntu yenayina atamanyi nti Honorable Atani yawangula akalulu ke Soroti, waliwo omuntu yenayina atalaba byali omolo mu kalulu ke twatugeza ku replacinga Honorable Jacob Olanya, waliwo atalaba emivuyo gyali Oyamu, waliwo atalaba emivuyo gyali Dokolo nawalala. So kyemwakola ekawunti lwaki temwakikola ne mubifeera anti levels of consciousness n'obuvumu bw'abantu okusobola okuvaayo kulwana biba byanjawulo. Kyova olaba ne mu kalulu akabonna mu districts eziri mu bitundu ebirala ezesudde ekibuga batera nnyo okukolerayo gy'emivuyo. Lwaki basobola okusubduinga abantu ne population y'ebyo bitundu oluusi ebeera wansiko, kakata bane babeera subdued ne babeera nga tebasobola kukuuma kalulu nga bwe baali kakuumye. Naye kati kye tugezaako okukola tutandise omulimu ogubuildinga capacity y'ebitundu byonna